Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Webale kubanga oli mu kulaba 3 ABN TV. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero tukijje mu Nnakku essuula emu olunyiriri lwa 7. Bayibuli egamba Mukama mulungi era kigo ku lunaku olw'okulabirako ennaku era amanyi abo abamwesiga. Biki by'oyitamu eyo? Olunaku lwo lulabye ennaku era olina ebizibu by'oyiseemu? Mukama mulungi era afaayo kubanga ekyawandiikibwa bwe kitugamba. Osobola okumwesiga kubanga abamwesiga abamanyi. Mukama akuwa omukisa ng'omwesiga kubanga ne ku lunaku lw'olimu asobola okulukuyisaamu. Nze Esther Okero, webale kulaba 3 ABN TV. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Owooluganda mwannyinaze kulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne nkwebaza olw'okuba onneegasseeko nate enkyene ya leero ku nsulo ey'enkya tubeeko ne bye tuyiga nga tunnaba kugenda kutandika era kakkalabya emirimu eginaafuna ensimbi ezinaagulira magala eddiba. Kwebaza si kya bulijjo omuntu okufissa obudde ng'abutandika ne Mukama waffe Yesu Kristo, naye gwe nkwebaza nti ekyo okifudde kitundu ku bulamu bwo. Amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa eya Seventh-day Adventist esiŋŋaanibwa e Makerere ku luguudo olwo olwa Gaddafi Road. Mukama mwebaza tyatutwesereza obudde era kiba kikyamu era kiba bulyaza amaanyi obutamwebaza kuba waliwo abatasobodde kuva mu bitanda byabwe naye ng'ate babadde n'enteekateeka efuluma okugenda olwaleero okubaako bye batuukako. Nga tetunnaba kuyingira mu byakuyiga byaffe nja kukujjukiza nti ensulo ey'enkya ebeerawo ku ssaawa zino zennyini 12 ez'okumakya. Kale gwabadde okyataakanyizibwa olw'enteekateeka y'okufuluma nkusaba fissa eddakiika zino entonotono ozitandike ne Yesu katutandike n'okusaba nga tunayingira butereevu mu byakuyiga. Mukama mulungi ow'ekisa nkwebaza olwa muganda wange mwannyinaze afissizza obudde awaddeyo obudde okubeera ne byayiga eneebeera entanda ye okusobola kutandika olwaleero emirimu gye. Lungamya mu byonna bye tunaagabana katubeereko ne bye twetwalira ebinaatuteekateeka kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkyene ya leero kyandibadde kitya singa obadde omanyidde ddala. Ebiseera ebisinga
ebintu bitubaako ne weebuuza singa kino kinaaba kitya naye ekibuuzo olwaleero njagala kikubuuza singa obadde omanyi ebigenda okubaawo mu ddakiika eyo eno eddako kuba tuli mu ddakiika eno katugambe essaawa 5 naye ku ssaawa 5 kitundu singa obadde omanyi ebinaabaawo ku ssaawa 5 kitundu wandikoze otya? Kale olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu kyamateeka olw'okubiri essuula 2 olunyiriri olw'olubereberye. Bw'onootabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi tobatyanga, kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Singa obadde omanyi ebigenda okuddako mu ddakiika eddako wandikoze otya? Abavubuka 3 beesanga tuboogerako nnyo mikwano gya Danyeri abaatwalibwa mu buwambe e Babuloni beesiŋŋaana nga basuuliddwa mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Era ababali bali awo Yesu n'akola ki? Niwabeerawo omuntu omulala yabeegattako mu kikoomi ekyo ekyaka n'omuliro. Emyaka gyali gyebulunguludde ne Danyeri olw'okuba yalina embiranyi nga zetera okuba nazo ku mirimu waliwo abatakwagaliza nga buli kyokola bafuba okulaba nga bakola ki? Bakusindiikiriza obe nga tolina kyotuukako weewaawo ofiirwe n'omulimu gwo. Kale Danyeri naye yeesiŋŋaana olw'etteeka eryali liyisibbwa ng'asuuliddwa mu bunnya mu mpuku eyali erimu empologoma. Era abaali balabyeko ku empologoma tebennaanya okuggyako nga wagisiŋŋaanya enzikufu etandikirawo okuyuzaayuza okugagajambula. Kale era ne mu kiseera ekyo malayika wa Mukama yeyimirira n'akoma ku bumwa bwaki? Bw'empologoma. Empologoma zino ezaali zirumwa enjala ne zitakola ki? Ne zitabaako bulabe bwe zituusa ku muddu we Danyeri. Si kya bulijjo abantu mu nnaku zino weewaawo nyinza n'okubuuza ggwe andaba oba wali olabye ku mbalaasi ti embalaasi ze zikulumbye osiŋŋaanye abantu abazze mu lutalo nga bazze n'embalaasi. Mu Uganda embalaasi watono nnyo wozisiŋŋaana weewaawo n'endogoyi ombalambale. Kale nno si kya bulijjo nti omuntu yeesiŋŋaanye nga asisinkanye embalaasi. Naye tujja kusiŋŋaana era bameka abeesiŋŋaana nga basuuliddwa mu kikoomi ekyaka n'omuliro? Bameka abasuulibwa mu mpuku mu kakyo kano tibaakukutte ne bakusuula mu mpuku oba mu keegi erimu ki? Erimu empologoma? Si bya bulijjo. Naye si kipya nnyo, tekiba kipya nnyo okusiŋŋaana omuntu ng'abbiddwako emmotoka ye kapyata. Ebyo tubiwulira ku mawulire era tekiba kipya nnyo. Oba omwana mulenzi oba omwana omuwala badde asoma obulungi laba ne yeesiŋŋaana ng'ebibuuzo abikoze eki? Abigudde nga tamanyi kikola ki? Tamanyi kiddako mu bulamu bwe. Ebyo tebikola ki? Bye tulaba buli lunaku. Kye Bayibuli kyevudde tugamba mu lunyiriri lwaffe olw'okujjukira atugambye bw'onootabaalanga okulwana n'abalabe bo n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi. Nsuubira nti ffenna twali tubaddeko mu mbeera nga okedde olunaku lumu nga buli kimu ky'okwatako oba okutte kikopo ekyo ne kigwa ne kyatika, oba ofuluma wuuyo gw'osambye akagere ako ne kajja omusaayi, oba ofuluma oba okola kino oba obadde ovuga mmotoka yo wakafuluma bw'oti owa booda n'akusala mu maaso, eyo n'ebeera ki? Ne gubeera mutawaana nagwo gw'okoze eki? Gw'ofunye ng'omutomedde.
nga buli kimu kikola kigwira ggwe. Laba bw'oyingira mu ofiisi, kati oyinza okuba ogenda okufuluma enkyene ya leero n'oyingira mu ofiisi yo nayo n'osiŋŋaana n'osiŋŋaana mitawaana myereere. Kale Mukama Katonda kyavudde agamba Musa, bw'onootabaala kati ndaba ogenda okutabaala, ogenda mu lutabaalo, kubanga bwe tuba tugenda okukola emirimu gyaffe oba ogenze kulwanagana kutoba na nsi. Naye agamba nti ebizibu bwe binaaba bikwetoolodde, n'olaba embalaasi, n'olaba abantu ne gwe bandibadde osuubira nti mukwano gwo naye ng'akwefuulidde akufuukidde ekizibu kayinja mu ngatto. Mukama Katonda kyavudde agamba Musa nti kola otya, nja kukusomerayo. Abantu agambye nti bw'onootabaalanga okulwana n'abalabe bo, n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi, tobatyanga. Oluusi emitawaana bwe gitujjira, olwo ne tuggwaamu n'amaanyi, ne tuggwaamu essuubi, n'otandika okubutaabutana, naye agambye tobatyanga, kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe. Nze njaga okukakasa nti Katonda bw'afulumya ekigambo ekisuubizo ekifaanana bwe kityo, Katonda si muntu okulimba. Katonda si muntu okukola ki? Si muntu okulimba. Ebisuubizo bye bibeera ddala weewaawo. Kale natugambye ndi wamu naawe. Kale bonna beekola obusolosolo bonna bwe baagala okwekolaakola n'okwagala okukulemesa okubaako ne kyotuukako, naye Mukama Katonda asuubizza nti ali kiki? Ali wamu naawe, kubanga ye yakujja mu nsi eyaki? Mu nsi ey'e Misiri. Kikyagezaawo okujjukiza, bw'akugamba nti nkusuubizza, takusuubiza na bigambo buga, naye akugamba ojjukira bwe walina ekizibu gundi ne gundi emabega kaawo, ani yakusobozesa okukivuunuka? Kyavudde agamba nti kubanga nze nakujja mu nsi eyaki? Ey'e Misiri. Akujjukiza nti bwe wava mu kizibu emabega kaawo, si magezi go ge gakikujjamu, naye ye yakola ki? Yakusobozesa okukivuunuka. Kyava tukakasa nti mu ntalo zaffe zonna ze tunaaba nazo ali wamu naki? Ali wamu naffe. Era mirundi mingi ojja kwesiŋŋaana ng'olumbiddwa. Naye era tegajja kuba magaali, naye nkulaze nti ojja kusingwesiŋŋaana mu mbeera ey'okusoomozebwa. Mukyala wa waka oba omwami ng'afuuse ekiki? Ekizibu. Kale kyava agamba nti ne bw'abanga mwami, ne bwe babanga baana be bafuuse bakiwa gya waka, bakusobedde, oba onoonya ensimbi ezinaabazza ku ssomero nga ne ku mulimu nawo tewali nsimbi zinaakusobozesa kukola ekyo ky'oyagala kutuukako, agambye ndi wamu naawe, nja kukusobozesa okukola ki? Okukivuunuka ekizibu ekyo. Ebizibu byonna ebinaaba bikujjidde nga bijjanga muzira oba nkuba, byonna ajja kusobozesa obikola ki? Okubivuunuka. Wali obadde kaawo? Ennaku zino amayumba galinaanaganye, agamu gatunuuliraganye emundu. Yedda twabeeranga ne baliraanwa nga akwesuddeko akabanga, naye kati baliraanwa tubeera nabo, abamu tusula ku mizigo, abalala tusula mu bifo eby'enzigotta. Si mu kyeyagalire, naye embeera y'ensi yetukola ki? Naye oba waakafuluma bw'oti nga muliraanwawo yatandise dda oluyombo, akunoonyaako oluyombo. Embeera ezifaanana bwe zityo tuzeesinga n'ogamba nti bannaye ate kino ki kinasanze? Kikizibu ki kino tekyenfunye? Ebyo byonna Mukama Katonda, oba ggwe oli mwana wa ssomero neweesiŋŋaana nti ate mikwano gyo bw'obadde oyiga nabo ate nabo bakoze eki? Bakwefuulidde, tebagaana na kukola ki? Kukwesembereza. Naye Mukama Katonda agambye nti ne mu mbeera efaanana bw'etyo ggwe muganda wange mwennyinazi, ali wamu naki? Ali wamu naawe, ali wamu nange. Tatulekerera, kubanga asuubizza nti nga bwe yatuyisa mu mbeera ez'okusoomooza emabegako ne mu kiseera kino, ebyo byonna by'oyitamu muganda wange mwennyinaze, asuubiza nti ajja kukola ki? Ajja kusobozesa okubiyitamu n'obuwanguzi. Siyinza kwogera ku bigambo ebifaanana bwe bityo ne sikugirayo Zabbuli eyana mwemmeka
eya46 agambye mu lunya olusooka Zabbuli eya 46 ti Katonda kye kiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe, omubeezi atabulawo mu kukola ki? Mu kulaba ennaku. Kyetunaavanga tulema okutya ensi ne bw'eneekola ki? Ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja. Atugambye atya? Katonda kye kiddukiro kyaffe. Abamu bwe tufuna emitawaana n'ebizibu, ng'owulira abantu nga baga nti nasiŋŋaanya ekisiraani n'oddayo mu nnyumba. Abamu ne mutandika n'okweraguza olw'okuba olabye emitawaana egy'omugiriŋŋano nga giddiriŋŋana gijja gy'oli gwe omuntu omu. N'olyoka osalawo nti obuddukire bwo n'oyiya gy'onoogenda obuddukiro ab'amagezi bwe bajjira agalimu ag'ensa n'agatalina nsa. Niweesiŋŋana ng'ogenze mu bawandaba batandise okukulagula. Naye gwe omukkiriza, gwe muganda wange mwannyinaze andaba enkyene ya leero, obuddukiro obwo buli luddawa? Togezaako n'oweebwa amagezi ag'okuddukira eri abo abeeraguza. Naye Katonda atugambye Katonda kye kiddukiro kyaffe n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabulawo mu ki? Mu kulaba ennaku. Ddala bwe bagamba nti ddala akirinako bwino, akirinako obuki? Obukakafu. Temuliimu kubuusabuusa kwonna. Katonda abeerawo mu kiseera ekyo bwe tumwetaagira kasa tukola ki? Tumukoowoola. Ensozi ne bwe zinaayuuga, ensozi ne bwe zinaayuuga, ensi ne bw'eneekola etya, oba boosi we afuuse akukuba olube, ne bw'anaakankanya ofiisi atya, naye nga gw'omanyi Mukama ali ku ludda lwo, njagala okutegeeza olunaku olwo nalwo ojja kusobola okudukola ki? Odduyitamu. Bayibuli era erimu olugero olutugamba mu Ssekabaka eky'olubereberye ndowooza kyakubiri nga kyakatandika, mwe tuzuulira nti Nabbi Erisa yalina omuddu we eyamuweerezanga. Laba lukeera olunaku lumu nga Bwakabaka bwa Bwasuuli bwalumbanga ki? Bwalumbanga obwakabaka bwa Isirayiri. Naye bwe bagezangako okulumba nga kabaka wa Isirayiri Nabbi amutegeezaako, kati buli we bagiranga ambushi, abategeera ebyamagye, bwe bakolanga ambushi nga kabaka wa Isirayiri n'amagye ge gagitebuka, kati kabaka we Bwasuuli kyava atuuza olukiiko olwa high command, ne yeebuuza nti ani atulyamu olukwe n'awaayo bwino waffe eri omulabe? Namugamba nti kabaka tokola ki? Todda namu ebyo. Isirayiri mulimu Nabbi ategeeza kabaka buli kye tuba tuteesezza, ne oba weekweseewa kyavaga nti Nabbi oyo tumunoonye, tumukole ki? Tumuwambe, oba attibwa n'akola ki? N'attibwa. Kale nno bateririrusa nga balumba nawankya. Bwakakya bw'ati nga emirimu omuntu bw'akeera okedde ku makya olina gy'olaga obeeko by'okola. Laba muddu wa Nabbi aggulawo omulyango gw'ennyumba kwe yatuukiza obwenyi bwe n'amaaso lyejje eddene eryava e Bwasuuli nga libalumbye. Kyava azzaawo oluggi n'ategeeza Nabbi Erisa nti Nabbi Erisa tulumbiddwa, tugenda tunaakola tutya? Njagala okuba akafaananyi nti Nabbi ono yatunuulira omuvubuka ono yali amuweereza n'aseka busesi, kubanga ye yali amanyidde ddala, ng'omutwe we gwatugambye nti singa obadde omanyidde ddala ekikola ki? Ekiddako. Kale Erisa ye yali amanyi nti Katonda waali, kyava agamba nti Mukama nkusaba njagala ozibula amaaso g'omuddu wange ono asobole okulaba. Mukama kyava azibula amaaso g'omuddu wa Erisa, n'alaba ejje eddene ery'abamalayika ba Katonda. Olwo n'akola ki? N'addamu amaanyi. Kale naawe nno oyinza okulowooza nti olekeddwa oli wekka era ebizibu bigenda kukuyinga.
Katonda akusuubizza ne bw'onooba oyingiriddwa okusoomooza okufaanana kutya, ali wamu naki? Ali wamu naawe. Jjukira nti alina ebizibu byakola ki? Bye yakuyisaamu emabega. Y'omu y'oyo asuubiza okubeera naawe ne mu bizibu bino ebyaki? Bwe nkuzaayo n'ebizibu byewaleseewo eggulo era n'ebyo ebikusoomozezza enkyene ya leero. Ekyamateeka olwokubiri, essula 2 olunyiriri olwokuna, agambye nti kubanga Mukama Katonda wammwe ye wuuyo agenda nammwe okubalwanirira eri abalabe bammwe okubakola ki? Okubalokola. Bw'onoolowooza nti ebikusoomooza ogenda bikwatako n'amagezi ag'omu kitabo ge wafuna ku ssomero, njagala okusaasira muganda wange mwannyinaze. Ebintu bino bigenda kukuyinga era bigenda kukumegga. Naye singa obikwasa Mukama Katonda wo n'omwesiga, agambye nti waali kubanga Mukama Katonda wammwe ye wuuyo agenda nammwe. Bw'obanga otambula, buli kigere ky'okola bw'oti, buli kigere ky'otanula okutambula, ne Katonda waffe agambye ye wuuyo atambula naki? Atambula naffe. Ne okusoomooza kw'olina ku ssaawa eno, Mukama waali kyenkusaba kwe kumwegayirira akubuulire ki ky'ogwanidde okukola ekinaakusobozesa okuvvuunuka okusoomooza n'ebizibu bino by'olina. Kye ssaagala olowooze nti abalabe bava bweru yokka. Omulabe waayinza okuba yeggwe wennyini, empisa zo, ebirowoozo byo, amalala gayinza okuba ge gakufuukidde ekizibu. Ng'olina ki? Amalala okwegomba, amaddu, buli sikaati eyitawo gwe weegomba, amasimu ga banno gwe weegomba. Njagala okubategeeza nina omuntu gwe mmanyi, omukyala yali mulungi, ng'oyinza n'omuyiwako amazzi n'onywa. Enjogera bwe mba njogedde bwe ntyo, tekisoboka naye nga njogera bwe ntyo. Naye ng'omukyala ono alina ekizibu, kwetoolatola. Buli watuula oba agenze mu woteeri, awo ajja kusitukawo n'obwambe, asitukewo ne wuuma ndamiteeka mu nsawo. Oba agenze mu saluuni, abakyala mumanyi ttongo, ezo nayo n'akola ki? N'agikuba mu nsawo. Ng'ekyo kyekizibu ky'alina. Oyinza okuba nga ggwe olina ki? Ekizibu kyo bwe busungu obw'ettumbiizi. Ng'ekyo nakyo kiki? Kizibu kyo. Naye Mukama agambye tumwesige ebizibu ebyo okusoomooza okwo n'obeera nga ggwe ne bw'otuuka awakaawo, otuuse awaka gw'oli abaana baakutuuma lya poliisi, gwe oli mutujju. Ng'ebyo byonna byebizibu gwe buzibu obubwo, ate gwe tosoomozebbwa ku mulimu, naye okusoomooza kw'olina gw'olina obusungu obw'ettumbiizi, oli mutujju. Ani asuubizza okutuyamba ku balabe baffe abo? Katonda asuubizza. Ne bw'onoobanga weetoolatola oba obwenzi bukufuukidde ekizibu, amaddu toyisa sikaati, ne bw'osiŋŋaana ekidomola nga kyambadde sikaati nakyo oyagala kikwana. Mukama asuubizza nti abalabe abali ebweru n'abali munda ajja tulwanirira tusobole obbakola ki? Okulwana wamu naffe tusobole obbakola ki? Okubawangula. Oyinza okuba nga ggwe bambi mu kulimba, osula nnyanama. Mukama akole ki? Asuubizza nti obulimba obwajja bukola ki? Obwesimbu ajja kusobozesa okufuna obuki? Obwesimbu. Mukama Katonda tali wala nnyo okuva naffe. Bwe tubanga tumwekwasizza, asuubiza okukola ki? Atusuubiza nti ajja tuyamba okuva mu kusoomooza okwefaananyiriza bwe kutyo. Buli kigere ekyotanula n'ogamba Mukama wano nnyamba, Mukama asuubiza nti ajja kusobola okutuwanirira. Bwesigame ku ki? Ku maanyi ge. Naye mu magezi gaffe ne mu busobozi bwaffe ebizibu bijja kukola ki? Bijja tuyinga. Naye nga tugalawo ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene yaleero, njagala obereko ne bye bwetwalira. Ebirala ne bw'onooba obyerabidde, njagala ojjukira ebigambo omutwe gwagambye tikyandibadde kitya singa obadde omanyidde ddala
ng'omanyidde ddala nti kiki ti Katonda ali wamu naawe kyandibadde kitya. Ebiseera ebisinga ekyokulabirako kyenyinza okukuwa ndi mulabi njagala nnyo omupiira era naawe oyinza okuba olaba omupiira naye njagala bwe mbanga ndaba omupiira gugenda kunfookera ekizibu guntadde ku tensioni ekyo nakyo nasalawo mba mmanyi oledde eggoolo ezaateebeddwa oba twawangudde oba twawanguddwa kale bwe ngulaba mba mmanyidde ddala mba nkola ki mba mmanyidde ddala ekigenda okuddako. Kale naawe njagala omanyire ddala nti mu bizibu byo byonna by'olina Mukama asuubiza nti akola ki ali wamu naawe. Nga nange bwe ndaba omupiira ne nkola ki nga nategeddeko ggoolo bwe mba ngulaba bwe nti mba nenyula ne kacaayi kange nga nsanyuka busanyusi kubanga mmanyidde ddala ekigenda okuddako. Kale ekyokuyiga ekyokubiri nti Katonda ali wamu naffe mu biseera byonna ebyekusoomooza n'okunyigirizibwa kwe tuba tuyitamu. Ne bw'onoobanga ofulumanga ekikemo kikujjidde nti ogenda mu mwenzi n'omusajja oba omukazi wa munno, Katonda wonna akola kiwo ng'oba oteekateeka enkyene yali ogenda mu bwenzi, Katonda agamba nti nawe njagala okimanye nti ne mu bwenzi gy'olaga enkyene ya leero enteekateeka ogiveeko kubanga Katonda atambula naawe akulaba tatulekerera ne mu bikemo ebyo bye tuba tugenda ate okuteeka mu nkola asuubiza okubeera naffe. Abalabe baffe kyenjagala okukitegeere ti abalabe baffe ebiseera ebisinga bayinza okuba bava naye ate ne muffe obusuwe ebyo byonna biba biki bizibu byaffe okuva munda muffe naye byonna Mukama asuubiza ajja tuwanirira tusobole obbiwangula erinnya lye lyongere okugulumizibwa. Mukama Katonda nsaba akumpeera omukisa. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa nkwebaza ompadde omukisa nate okubeera omulamu ate n'otuwa omukisa nze ne muganda wange mwannyinaze abadde ampadde amatu ge n'amaaso ge tubeeko bye tugabana ebeere entanda yaffe okutuyisa mu lunaku n'olwaleero. Kkirizaye Mukama osigale ng'oyogera n'obulamu bwaffe okusoomooza kwe tunaasanga ku mirimu gyaffe tusobozese okukuwangula mu maanyi go si agaffe si mu magezi go si mu magezi agaffe era erinnya lyo lyongere okugulumizibwa oluvannyuma lw'okuyita mu lunaku n'olwaleero okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.